Mbaniriza natemwe abali ku Kakos Fax 256 natera tuze okubawa ebintu ebyenjawulo ebiri mu kutambula. Tracy Rose bakyagenda adala maaso n'okubanga bakuweereza. Tuli kwa reporter y'okunoonyereza omwana omuwala lwaki ayingira obwamalaaya. Ye lwaki abasajja baagala bamalaaya. Musajja mufumbo neno omusanga ng'atemesa. Reporter tukyagikolako Tracy ne Rose bajja kugenda maaso n'okubanga bakuwa abo abaguze ku bamalaaya ate wamu n'abo abali mu mulimo gw'abamalaya nga batubulira baguyingira batya era bayinza kubanga bagwogerera biki birungi oba si birungi. Ekyo tujja kubanga tubitegeera jeki ekibasikiriza okugenda mu mulimo ogwo. Lindirira lipoota ekyo ekyagendera mbaddala maaso nga tugikuwa leero zize ne Eddie Kenzo wenjagala okutandika naye musajja watu gye buvuddeko abadde n'ebizibu bingi naye nga bagamba nti tobeeranga omulalu n'okwata mu mannyo g'empologoma. Empologoma kyekisolo kye tumanyi wano ekikambwe kati ndowooza yakola obuzibu n'akwata mu mannyo g'empologoma n'agirozaako obukambwe bwayo. Musajja wattu noono ne bwe mbulira mweta musajja wattu ensonga ze ngenda okumwogerako za nnaku za kizadde. Alina abaana babiri bonna ba buwala. Waliwo omwana w'obuwala gwe yasooka okuzaala gwe bayita Maya. Maya yamuzaala mwana obw'obuwala gwe saagala kwogerako, saagala kubiyingizaamu bamaama. Naye omwana ono w'obuwala yalaba ennyo Eddie Kenzo. Kenzo bwe yava mu Ivory Coast n'adda kuno omuwala n'agenda n'akulisayo kitaawe. Omwana gwe yazaala mu Rema takkiriza kugenda kulaba kwe omwana alabe ku kitaawe. Abaana be lwaki Rema ateekawo enjawukana wakati w'omwana ne taata we. Taba wawalukaga nga tayagala kumumuwa. Kubanga gye bwavaako emabega mu kuzaala omwana ng'ennyindo bagisemberezera. Omusajja n'atuuka n'ekiseera okubuusabuusa oba omwana wowe oba si wuwe. Omukazi tayagala mwana kugenda kulaba kitaawe. Kati kyenjagala okwebuuza gwe omukazi ali eyo singa gwe abadde Rema ddala wandibadde ogaana omwana ogenda kulaba ku kitaawe. Omutajja yawona covid kuva mu Ivory Coast n'adda kuno e Uganda n'awulira nti omusajja yakomyewo yadde okutwalayo omwana alabe ku kitaawe ddala Rema. Singa obadde Rema wali tutteyo omwana n'alaba ku Kenzo oba nedda. Kenzo omulabira ddala ng'ali mu nnaku ey'amaanyi talaba ku mwana okuva Rema n'amakula bwe yafumbirwa. Nga tukyalinda embaga ya Kenzo, nga tukyalinda mukazi wa Kenzo anajja mu bufumbo. Weetegeke nti Kenzo alina abaana babiri bwe bana baba bakuleetedde jabbalera lwa mpaka kubanga omukazi atayagala baana ba musajja abana omusajja tamwagala. Lozi kitegerekese naye ne kibuzo kyekyo oyinza commentinga wansi n'ongamba singa obadde Rema wandibadde otwalayo omwana oba otya obufumbo bwe busobola okufa kuba bambagamba nti omukazi bwaddira gye yazaala ng'atwalayo omwana mbw alabe ku kitaawe mbw ataawe baddiramu ne baddamu ne beekuba embi ziri enzibu. Ayinza okuba oba atya obufumbo bwe kufa. Rema nga muvuddeko Bad Black yalabiseko ku kyaki ya Pastor Wilson Bugembe n'asaba ekitali kibi. Abalala nga bebuuza ne bamalaaya basaba. Bamalaaya bote batya Katonda. Bamalaaya tebasaba Katonda. Olaba abayingira loogi ng'agamba Mukama Katonda nnyamba ono tankube embi nfe. Kati ate bw'aba ayagala ssente tasaba. Munange bwe yamaze okusaba waliwo ka video ke yakoze ku TikTok nga agamba nti abayimbi balogo. Abayimbi okubeera abalogo ebigambo bya Bad Black ono binyuma ne we binyumira nga atayogedde ku ggwe. Kati yabadde ne Spice Diana. Bwe yabadde ne Spice Diana n'ayogera ng'agamba nti Nwagi Spice Diana be bayimbi bamanyi. Oba yakyogedde lwakuba Spice yabadde naye siyinza kumanya naye n'atamanya Lydia Jasmine nga mukwano gwe kibinyo nga yamuyimbira ne happy birthday luli kankuwe omwana ono w'obuwala Shanita. Nsonga nkulu nnyo Spice Diana oli wa kabi. E Kampala abayimbi balogo naye tebajja kusobola kati olina okusabako. Nze gwe Vinka ala nze nfiira ku Vinka na Winnie Nwagi lwakwa bya Winnie Nwagi sijja byogera wano tubireke naye ng'oyimba bulungi naye era omuntu sizako bulabye obubaka bwange nti mwagala bambi you're so talented wajja ku screen kuno screen is ya TV oyimba and you just motivated all Kampala no running alhamdulillah emito kastayo get ono I saw Spices and fan
waliwo oli wakabi continue the fire never give up neobanga challenge nyingi bana Uganda betaaga muliro balinga government ya Museveni olina kugibumbujja bwobeera soft bakumanyira Bobi Wine yakikola Bobi Wine yekikiriya mbatumiddemu bali mama nsembyeyo Jostede Mukama Katonda akusasire busasizi musajja gwe Katonda akusasire saba novena abo bamusiramu genda bakutuba kulombereddwa naye toli musiramu kubanga sitoli musiramu kati kwata Bible sabe oyina ebisirani birabika bikutambulirako mukulu kubanga sikuwulirangako ngogamba nti oba ofunye oba omukazi w'obuvunanyizibwa si Jostede bayimbi kubanga twalaba Biniganta yali ku kakazi ka bbaala akawana kebbaala bwe yavaayo bw'ate kagenze kukola bwawo sigalo kiki kyatuuka ku baserebu b'e Uganda bwe muba mudda ku bakazi be siwulirangayo omusawo ng'agamba omusawo oba we Nakasero oba omusawo oba we Rubaga oba omusawo oba we Ntinda n'agamba nti omuyimbi yanzaddemu n'andekawo mubaera awo sigalo omukozi wa bbaala kiki tumwetwalirawo bagundi Jostede leero wakoze ekyanyiziza bwe kibanga kituufu nga Jostede motoka yeeno ye yatomera omwana w'obuwala ono genda okwatagane n'abafamire osobola okulaba ng'obayamba mukulu kino ekintu kye wakoze bwe banga motoka yo ye yatomedde omwana ono oba gwe walimu oba si gwe yalimu genda osobole okulaba ng'okwatagana n'abafamire eno tukoyedde ddala ebikolobero bye mukola bijja genda kutatana erinnya lyammwe gye kisooka bitatana entertainment industry buli muyimbi yenna anaavaayo nga bagamba abayimbi beeyisa bwe batyo juzi Victor Kamenyo yagenda kuva mu nyumba ya mukazi nga tamuwadde yadde 10 bigenda kubayogezaako bitatanya abantu abalala gwenze okuba okukikolanga ggwe naye ng'ate abalala bagenda kubambatana abayimbi simupangisa ku nyumba wuli Victor Kamenyo yagenda kudduka mu nyumba nga tasasudde abayimbi bagundi Jostede genda kwatagana n'abafamire eyo osobole bulungi nnyo okulaba ng'ojjanjaba omwana ne bw'ona otwalayo $5,000 oba nnyonnyola bagambe sikyakola naye $5,000 gino omwana agigulemu eddagala bajja kiraba ng'omuntu ategeera naye gy'onookoma okudduka kintu kikyamu tuukayo olaba abafamire eyo wamma kambasibule mu nsonyiwa okukambuwala muko waliwo ebintu by'olaba nga abantu babikola mu ngeri ya kujooga naye katusaba ate eremena kubeera sitanti kuba munaye toyinza kumanya omuntu ayinza okuba akola ebintu ebyo kwagala kujja mawulire naye ne bwe ga mawulire era tujja gakola mu ngeri embi oba nnungi tujja gabakolera oba gabatta linnya lyammwe oba mwe mugafunamu mu ngeri yonna naye mulaga ekifaananyi ekibi eri generation endala ne entertainment industry okutwaliza awamu Mukama akuume